kwa kyenda mukaaga still family yaffe yali connected nnyo ne Dr. Ssemogerere. Ng'ensonga za Ssemogerere, it was not politics for us, it was family. Era family yonna yenyigira mu kalulu ako okuviira ddala ku maama ne bakulu bange Nyanzi Freddy ne Eddie Yawe. In fact Eddie Yawe ye yayimba oluyimba lwa Ssemogerere mu 1996. Oluyimba olwo baali baluyita gwenjagala mwakalulu gwesaagala mutika lubengo. Dr. Ssemogerere ne jjajjaffe Yozefu Walakira balina oluganda olw'omukago. Balina omukago ogwo tegwakoma kwabo bakadde, gwagenda paka ku kitaffe JW Ssentamu, ne gugenda paka kufa abazzukulu, ate tegugenda kuzikira, gugenda kugenda paka kwabo abaliddawo nga naffe tuvugeyo. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo, nyimiridde wano okwogera gye muli nga nyimiridde mu ngatto za Yozefu Walakira, era nga nkiikiridde kitange, nga nkiikiridde ne famire yaffe yonna. Wabula ate era njogera gye muli nga pulezidenti wa Uganda omulongo. Nze nakula nga negomba nnyo Dr. Ssemogerere ng'omukulembeze eyali ow'enjawulo. Yali amanyi ng'omu ku bazzukulu ba Walakira ababeera Kampala, naye lyasinga kumanya abakulu bange Banyanzi Bayawe. Naye bwe nayigira mu by'obukulembeze yampambatira n'anteeka mu kiwawaatiro kye n'afuuka omusomesa gye ndi. Dr. Ssemogerere yanjigiriza ebintu bingi, yafuuka musomesa era yafuuka menta. Okumala emyaka 5 okuva mu 2017 nga negase ku bukulembeze, nalina omukisa ogw'enjawulo basebo ne bannyabo, kubanga nali nsobola okuyingira mu maka ga Dr. Ssemogerere ekiseera kyonna kye nali njagalira, era nenywera ku luzzi olukulukuta n'amagezi n'okumanya. Paul Ssemogerere, maama namwandu, mukadde waffe Bishop Anthony Ziwa, chairman wa Episcopal Conference, mukadde waffe Bishop Sekamanya, abasaserodoti mwenna n'abannaddiini, ssebo Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga, ssebo Katikkiro wa Buganda eyawummula omusukkulumo Yozefu Gere Mulwanyamuli Ssemogerere, ssebo Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa JB Walusimbi, baminisita ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, ssebo Dr. Kiza Besigye wamu n'abakulembeze ba FDC mwenna, ssebo Lord Mayor w'ekibuga Kampala Elias Lukwago muganda wange, ssebo John Kendu Kyamuzi the man, Mwanyenaze Nabanja ow'Embogo, ssebo Geno Katumba Wamala ne Honorable Sempijja wamu n'abakulembeze mwenna okuva mu gavumenti, ssebo Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya n'omukulembeze w'ekibiina kyonna, bamemba ba Parliament
mwenna ne ba mayors, abakulembeze ba Democratic Party ne ba members mwenna basebo ne banyabo. Tukunganye olwaleero nga tusibula omusajja ow'enjawulo. Omusajja buli omu ku ffe gwakungubagira mu ngeri eyiye. Abamu ku ffe tukungubagira, abali wano bakungubagira mukwano gwabwe, munywanyi waabwe nga mukadde waffe Muzeeyi Ssewanyana. Abalala bakungubagira omuzadde waabwe ng'owekitiibwa Mulwanyammuli Ssemogerere. Abalala bakungubagira pulezidenti waabwe naddala abo abalonda mu kalulu k'ekinaana n'abo abalonda mu kalulu k'ekyenda-mukaaga. Abalala bakungubagira omusomesa waabwe, bakungubagira ekyokulabirako. Naye nze basewo ne bannyabo obutafaananako nga bulijjo, siri mukungubagira munnabyabufuzi, ndi mukungubagira jjajja wange. Ntya jjajja wange kubanga yali mukwano nnyo era bakolagananga nnyo, baweerezanga nawamu ne jjajjange ow'ekitiibwa Yosefu Walakira eyali omukiise mu lukiiko lwa Buganda mu gy'ataano n'egy'enkaaga ng'akiikirira essaza ly'e Mawokota. Walakira yali wa DP. Walakira eyakomandinga campaign za Dr. Paul Kawanga Ssemogerere mu kulonda okwa pulezidenti okwa 1998 mu bitundu bya Buganda. Era okulonda okwo Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yakuwangula. General Museveni bwe yagenda mu nsiko mu 81 jjajjange Yosefu Walakira yamwegattako. Era mu mwaka gwa 83 jjajjange Yosefu Walakira yattibwa ng'alangibwa okusangibwa n'enkambi y'abayeekera ewuwe ebubuule mu Mawokota. Walakira yaziikibwa mu kyama ku ekereziya e Rubaga. Yaziikibwa mukwano gwe Dr. Ssemogerere ne muganda we Evaristo Nyanzi. Family yaffe teyaziika jjajjaffe kuba bali babanganguse nga bali Tanzania. Ate kitaffe naye teyaziika kitaawe kubanga yali mu kkomera ery'amagye mu barracks ekasajjagirwa mu kiseera ekyo. Naye nga wayise emyaka 6 mu 89 nga n'olutalo luwedde, era Dr. Ssemogerere eyali minisita mu kiseera ekyo yayamba famire yaffe ne tuziikula jjajjaffe okuva e Rubaga ku ekereziya ne tumuziika mu kitiibwa mu makaage e Bubuule mu Mawokota. Ssemogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takome Kayiira, engeri gy'alibwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri emu gye batemula Kirumira, engeri emu gye batemula Kaweesa, engeri emu gye batemula Kigundu, era engeri emu gye batemudde Bannayuganda balala bangi. Dr. Ssemogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda lwe batemulira Dr. Kayiira nga 9 omwezi gw'okusatu omwaka gwa 87. Nze nali muto nnyo ebyo byabeerawo, naye bwe nakula nafuna omukisa okuwulira ddala directly k'oyo eyaliwo ate yali abitegeera. In fact ekifo n'obuvunaanyizibwa Dr. Ssemogerere bwe yayina mu kiseera ekyo bwali bumusobozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayiira, era yabiŋŋamba era njagala mumanye nti mbimanyi.
era nammwe abali wano abakolera Museveni njagala mungambe nti mbimanyi era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Dr. Ssemogerere basebo ne bannyabo amaze emyaka 9 ku nsi, naye emyaka 9 tegibadde miwanvu kimala kumukkiriza kulaba ku nkyukakyuka ya ddembe, kulaba ku mukulembeze ng'alondebwa n'afuuka pulezidenti ate n'awaayo obukulembeze mu ddembe. Dr. Ssemogerere akoze ng'atakabanira amazima n'obwenkanya okumala emyaka egikunuukiriza 7, naye kyannaku nti mulamu bwe talabyeko mu mazima na bwenkanya. Mu mwaka gw'ekinaana ffenna abali wano naddala abakulu tukimanyi nti Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yewangula okulonda era yalina okuba pulezidenti wa Uganda. Naye munajjukira nti General Museveni atafuna yadde 1% yakaayana nti bamubbye era n'atandika olutalo. Olutalo olwo yalutandikira wano mu Buganda, yalutandikira mu Luweero Triangle gye twaziise Jakana Nadduli. Basebo ne bannyabo kubanga General Museveni yagamba nti alwanirira democracy, kubanga yagamba nti alwanirira ddembe ly'abuntu, kubanga yagamba nti no alwanyisa kibba bululu, kubanga yagamba alwanyisa kiwamba bantu, bakadde baffe bonna bamwegattako era ne jjajjange Waakira n'amwegattako. Olutalo olwo basebo ne bannyabo baganda baffe, bamaama baffe, bataata baffe emitwalo 50 be baafa newankubadde baagaana okugirecognizinga nga genocide. Oluvannyuma lw'emyaka 35 nze Kamakogera nawangula Museveni mu kalulu k'obwa pulezidenti. naye basebo ne bannyabo exactly nga Obote kyeyakola kitaffe kati gwe tuberekera nange General Museveni kyeyankola era mwakiraba. Kyewuunyisa Katonda akola ebintu mugere enjawulo, naye Dr. Ssemogerere olunaku lwe yafudde nga 18 omwezi gwa Novemba twabadde tukuza emyaka 2 okuva General Museveni we yalagira okutemula Bannayuganda abasukka mu 105 nga babatemula kubanga baali bawagira enkyukakyuka, kubanga baali bawagira opposition. Nga tuli wamu ne Dr. Kizza Besigye oyo, nga tuli wamu ne General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala, twakoze olukuŋŋaana oluyayanira eddembe ly'obuntu, naye twalukoze e Nairobi kubanga mu Uganda olwaleero tosobola kwogera ku ddembe ly'abuntu nga General Museveni yakyali pulezidenti. Mwenna basebo ne bannyabo mwalabye Bannayuganda abaakulibwamu enjala, abaggibwamu amaaso, abakyala abaakwatibwa, abatemebwako amagulu, byonna mwabirabye basebo ne bannyabo. Olunaku lwaleero nga njogera muganda wange Jamshidi Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini, ng'awambibwa abasirikale abali mu uniform ya Uganda n'abo abalala batali mu uniform nga bakutte emmundu. Jamshidi Kavuma basebo ne bannyabo baamuwamba mu ngeri y'emu gye bawambamu Jolejjo Kiwanuka. Mu abato Jolejjo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri y'emu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemula nga bamuwamba abasajja b'Amini nga bamuwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwaleero basebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okutemula Jolejjo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi obaolyawo kyekyamukisa. Naye kyannaku nti olunaku lwaleero muzzukulu wa Jolejjo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka ye Attorney General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula Bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda baalugera ne balutuusa nti enjizi ezaala enkolya.
okumala ennaku 16 tetumanyi Jamushid Kavuma wajali, tetumanyi oba naye bamutemula ne bamusuula mu kitoogo ng'ali mu kuvundira eyo oba ng'akyali mulamu naye ng'ali mu safe house bali mu mutulugunya awatali musango. Tetunnawulira kigambo kyonna ekiva eri bakadde baffe abatwala mu ddiini ne mu nnono. Naye manyi nti bwe tunagenda mu maaso ne kana kasirise Jamushid Kavuma agenda kubulira ddala nga John Bosco Kibalama ne Bannayuganda balala bangi. Njagala obajjukiza wakati mu kwewombeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutabyogerako kiyinza okuba nga kyekibawo emirembe, naye ekyo kijagenda maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala ffenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe, tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina eddembe. So mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemogerere, jjajja waffe, taata waffe, nga tukwerekera olunaku lwa leero, nsaba onzikirize nkwebaze okutusomesa n'okubeera ekyokulabirako ekituufu. Weewale kulivinga bulamu bwo in a modest way, weewale kubeera kyakulabirako. Mukadde waffe abo be watugamba okwesiga tubamanyi, tubalaba era tujja beesiga. Era n'abo be watugamba okwekengera tubamanyi, tubalaba era tujja beekengera. Tubalaba ebiseera bingi nga bali masuuti g'abag'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi naye tezitwegombesa. Tubalaba n'abasirikale baabwe n'emmundu zaabwe naye tezitutiisa. Abo be weesiga n'obeesiga n'elegaseyo n'obeesiga n'elegase ya Beni Kiwanuka naye ne bagikwata ne bagiguza dikiteeta ng'okyalina mulamu. Tubalaba, tubamanyi era tubalimu nga ntunuka. Wiki just bbiri eziyise mukadde wange lwe nasemba okukyalira wantegeeza nti bukyanga akola ndagaano na sitaani atya okutunula mu maaso era takukyaliranga. Naye eyo ensi tumanyi mukadde waffe nga tukusibula nti ofudde oli very disappointed. Naye ate tumanyi mukadde waffe nti ofudde olina essuubi, ofudde olina essuubi kubanga watusomesa, kubanga atukuza. Bangi nnyo ba Elias Lukwago, ba Lulume Bayiga, ba UID, abaana ba Democratic Party bonna tujja genda maaso n'elegaseyo kitaffe. Tetugenda kuswaza, tetugenda kulyamu lukwe legaseyo, tetugenda kulyamu lukwe nono yaffe, tetugenda kulyamu lukwe mbuga ne bwe tuliba tulowooza nti yo etweganga. Mukadde waffe nga maliriza njagala okusaba waffe Abaganda tukkiriza nti tufiira ddala. Twagala okusaba mukadde waffe tugendera ddala. Twagala okusaba kitaffe tisigala ng'olinaffe. Twagala okusaba mukadde waffe osigale ng'otulungamya mu ngeri emu oba endala. Otukyaliranga oba mu birooto oba mu birowoozo osigale ng'otulungamya mukadde waffe. Kumbola mirembe Dr. Paul Kawanga Ssemogerere. Okuyiga okuva gy'ali era nsobola okubagamba abasebo ne bannyabo nga ndi mugumu nti oba oliawo mu myaka egy'etaano twayogera ku buli nsonga. Dr. Ssemogerere yanjigiriza ebintu bingi, yambulirira ku nsonga nnyingi, yambulirira ku byobufuzi eby'e Uganda ebijjudde enkwege, ebijjudde obulimba, ebijjudde n'obunanfuusi. Yambulira ku experience ye, nanjigiriza engeri gy'abadde arelatinga oba engeri gy'abadde akwatagana n'ekereziya era n'engeri gyenyina okukwatagana n'ekereziya wamu n'amadiini amalala gonna. Yanjigiriza abasebo ne bannyabo engeri gyenyina okukwatagana n'obwakabaka bwaffe obwa Buganda wamu n'obukulembeze bwonna obw'ennono okwetoola Uganda.
yanjigiriza engeri gyenkwatagana n'abantu bava mu bitundu ebyenjawulo n'amawanga ag'enjawulo. Naye okusingira ddala yanjigiriza okubeera omukulembeze ow'eggwanga lyonna, so si omukulembeze oyo owa Kabira gyenvaamu.